Takiza Besigye ebimu ku bigambo bye ebigenda maaso n'okutambuzibwa ennyo ku mitimbagano. Bino bigambo yali abyogera yaliko ba investor abamu bye yali atuukiridde nga bagamba nti system ya Uganda nfu. Bw'oba olina ky'oyagala kyonna okusiga mu ggwanga Uganda olina okuwaayo kintu kidogo. You want to invest, you'll find that decisions will not be made unless you know somebody. Tekisoboka genda maaso n'oweka nti wabaawo okusalawo okuggyako nga mu gavumenti eno olinayo gw'omanyi. That's why everybody who is going to invest must end up in State House. Era buli muntu alina ssente gy'ayagala okusiga mu ggwanga lino alina kusooka kugenda mu State House. State House be involved in determining whether they are investments or not. Lwaki State House yandibadde egenda maaso n'oweka nti eyingira mu nsonga zino okusalawo omuntu asige ensimbi mu ggwanga oba nedda? Lwaki? Why? There should be a system. You don't need to see a president in order to. Waina kubeerawo justice system nga teweetaaga kulaba mukulembeze wa ggwanga bw'oba olina ky'oyagala okusiga mu ggwanga. In a country there must be functioning systems. But here you go to the president. In order to go to the president, you must pass through the brothers and sisters. Naye omuntu bw'oba olina ky'oyagala okusiga mu ggwanga lino olina kusooka kulaba omukulembeze ate okulaba omukulembeze osooka kuyita mu muganda wa pulezidenti. And all kinds of people, all of whom want something that is going to be chopped from what you are going to invest. There is absolutely no way you can. Kakati nti ogenda okutuuka ku mukulembeze w'eggwanga oyagala kusiga nsimbi mu ggwanga ogenda okutuuka eri omukulembeze w'eggwanga ng'ate akasente k'olina kuyagala okusiga mu ggwanga konna bakakecudde anti osasula enguzi wano n'osasula wali n'osasula ne wali. The biggest foreign exchange earning of Uganda today is you, the diaspora. Yet you, the funders of Uganda, you even have no vote. Do you vote? Do you vote, the people in the diaspora? You have no vote. So how do you control? You cannot put money where you have no say. You know, that's where it starts, and it's the same with Ugandans. We cannot even talk about, foreign investors before you even talk about domestic investors. Our struggle has. Dr. Kiza Besigye. Yes, I have sacrificed and suffered the last 20 years or so. Agamba nti kituufu nti emyaka 20 egiyise bingi byempisemu era nsafalinze. But I can tell you that suffering and sacrifice is nowhere compared to what I sacrificed under NRM. Naye kamategeze nti okubonaabona kwembonyebonye okumala emyaka 20 Besigye nti okubonaabona kwembonyebonye okumala emyaka 20 kutono okusinga okubonaabona kwe nabonaabona nga ndi mu NRM. Dr. Besigye, are you sure? I left my job. I was earning over $1,000 per month in Nairobi. Mujjukire nti nga sinaba kweyunga ku NRM egenda kulwana. Naleka omulimu gwali kunsasula obulungi e Nairobi ne bantwala mu nsiko. Besigye, I left the job. Mulimu naguleka. I had a fiance. We were planning to wed. I never saw her. Naina n'omwagala nga tupulaninga tukubambaga ebyo byonna saabikola ne nyingira ensiko. Yes. And went and suffered. Ne tugenda ne tubonaabona. Food, no what, no. Tewali mmere tewali ki tuli mu nsiko. You under rain, the sun, the mosquitoes, the what, you are walking. Nkuba ne tukuba musana ne gutwokya mu nsiko. With the luggages up and down. Ne tusitula biri tuli mu nsiko. Seeing lakes, doing all kinds of things. And being hit. Real hit. Ne tukubwa. With guns, you are crawling under bullets and so on. Oyita mu masasi. That's why whenever you hear me talk, I say God is good. Buli lwe njogera ngamba nti Katonda mulungi kubanga twasimatuka. But as soon as where we were fighting to go, I saw things start moving a different direction. I said, Naye bwe twatuuka gye twali tulaga nga tumaze okuwamba obuyinza nagenda okulaba. Mangu nnyo ng'ebintu bitambula ate mu direction gye tutaayagala. Bye twali tulwanirira tugenda okulaba nga This is not where we are going. And we first of all, of course, tried to fight over NRM. Yes, we tried to fight over NRM, saying, no, you can't do this, do this. Until it was very clear that they had built already the guns, the dogs, the what, to guard us from interfering with what they were doing. Ataddeko Pal FM kula lya muntu wa bulijjo nsonga za Besigye.
kakati ngenda kusemba na kyabasawo kansoke nkwaga General Sejjusa Tinyefunza. General Sejjusa Tinyefunza avuddeyo n'agenda maaso n'okuleka nti oba olyawo munansiko omu ku baleeta gavumenti eno mu buyinza General atabwekebera David Sejjusa Tinyefunza. General Tinyefunza avuddeyo n'ategeeza nti kyemugenda maaso n'okubaka nti mulaba ensonga za Besigye yavuddeyo n'agamba nti si nsonga za kulinyirira ddembe lye mu kkomera, si nsonga za kumusiba, si nsonga zaki, agambye nti eyo political matter. Okusinza ku Tinyefunza yavudde n'ategeeza n'agamba nti ebyo mulaba si byakomera nti simanya Besigye afune eddembe lye, nedda waliwo ekisukkakaawo kye mutategeera. Agenze ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo n'agenda maaso n'okuleka nti ategeeza n'agamba nti focus yonna eteekeddwa ku ruling eya kooti yagenda maaso n'okuleka nti oba olyawo ekolebwa. N'agamba nti the real struggle is for political power. N'agamba nti mujjukire byonna bye mulaba ebigenda maaso si bya kooti, eno political power, struggle ya political power, struggle ya buyinza. Sejjusa agambye nti newankubadde nga waliwo okujaganya Supreme Court bwe yagenda maaso n'okuba nti edeclaringa military court unconstitutional okuwozesa ba civilian, agambye nti newankubadde abaludde obuvuganya gavumenti bwe batyo baavaayo ne bajaganya, wabula nti ye yakiraba nga kaali katandika butandisi. The battle was far from over. Yakirabirawo nti kaali katandika butandisi newankubadde nga kooti yali eragidde nti military court teddamu kukozesa ba civilian. Sejjusa agamba nti nze namanya nti ebintu si bya kooti, si bya mateeka, si byaki, eno real political struggle. Kale n'ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo. Sejjusa agamba nti kyemugenda maaso n'okuleka nti mulaba si bya kooti, si bya ddembe lya Besigye, wabula kulwanira buyinza. Kyokka avuddeyo n'alabula n'agamba nti bino byonna ebigenda maaso n'okuleka nti bitambule ku Dr. Kizza Besigye birina okugenda maaso n'okuleka nti byegenderezebwa, kubanga bikyayinza n'okuvaamu okuyiwa omusaayi singa tebigenda maaso n'okuleka nti boolyawo bikwatibwa bulungi. Agambye ensonga za Besigye zisukka ku kooti, era singa tezikwatibwa bulungi ziyinza natugenda maaso n'okuvaamu okuyiwa omusaayi. Oyo ye General David Sejjusa Tinyefunza bw'ategeezezza. Kakati njagala kuwa kiwandiiko ekya gavumenti ekitongole ekyagenze maaso n'okuleka nti kyafulumiziddwa era nga kyekyo kyali ekitongole of course Minister wa nsonga ez'ebyamawulire Dr. Keris Balyomunsi bw'atu byagenze maaso n'okuleka nti yategeeza nti ng'omuntu bwe yatuuse mu dwaliro atuliriza mu kkomera ekkulu Eruzira, n'ategeeza nti yayagadde alabe ddala Dr. Kizza Besigye ali mu mbeera ki oluvannyuma lw'okulabika mu kkooti ya Buganda Road ng'ennaku z'omwezi 12 ng'embeera gy'alimu eraga nti munafu. Kati nti Eruzira okusinziira ku kiwandiiko kya Minisita w'ensonga z'ebyamawulire yategeezezza nti yasanzeyo ttiimu eya private doctors omuli ne sister we Dr. Olive Kobusinje, era nga bagenda maaso n'okuba nti boogerezeganya n'abakulu mu prison ne medical team eya prison. Ezimu ku nsonga ezabadde zigenda maaso n'okubaka nti zoogerebwako ye request ya Dr. Kizza Besigye badokita be okumutwala bamukoleko laboratory test, era nti abakulu mu kkomera ekkulu Eruzira ne bagenda maaso n'okuba nti bakkiriza era ne bamutwala gy'abadde ayagala. Akati nti ordinarily okumanya nti gavumenti eno nnungi, abasibe abagenda maaso n'okusaba okutwalibwa nga bava Eruzira mu malwaliro ag'enjawulo balina kutwalibwa mu malwaliro ga gavumenti, naye nti Dr. Kizza Besigye ye gavumenti yamukkiriza atwalibwe mu ddwaliro ly'abadde ayagala era ne bamutwala mu ddwaliro lya mukwano gwe. Era n'ategeeza nti si kituufu nti Dr. Kizza Besigye bamututte ng'embeera mbi, wabula jasi abasawo be babadde basabye agende maaso n'okuba nti atwalibwa akolebweko just test eza laboratory. Kati okusinziira ku Dr. Keris Balyomunsi
nti bwe yatuuse ne Dr. Kizza Besigye waasuula mu kasenge jjukira Winnie Byanyima mukyali wa Dr. Besigye atugambye okutuuka wali Besigye enzigi 7 okutuuka mu kakolido waali mu kazikiza we yeebaka kati nti ono agamba yatuuse minisita aga nti natuuse mu kasenge ka Besigye detention room kati osobola okiyita kyoyagala minisita agambye nti it is a detention room ye Winnie Byanyima agambye nti it is a corridor kati bwoba omanyi oluzungu osobola okwawula byombi corridor ne room byawukana bitya mukyali wa Dr. Kizza Besigye agamba nti ali mu kakolido kati okutuuka ku kakolido yita ku nzigi 7 corridor ye minisita agamba nti ali mu room munda room ne corridor byanjawulo in fact bwoba okozeseza bwoba oyogedde Luganda corridor lubanga lukuubo room kiba kisenge anyway katugende ate gwegenda nekyoyagala oli agamba ali mu kakolido n'agamba nti ali mu room kakati minisita agamba nti ye yamusanze yeebase ku buliri bwe era n'amu advisinga addemu okulya embeera etereere kituufu munafu kubanga maze ennaku nga talya era naga nti process y'okumutransferinga okuva mu okutransferinga case ye okuva mu General Court Martial egenda mu maaso naye teyayogedde ku nteekateeka yonna yakumuta okuva mu kkomera eruzira nti justice igenda maaso ye process y'okutransferinga omusango gwe okugujja mu court martial okugutwala mu civil court ye stand ya government oba ye information yetuyinza okuleka ntufuna okuva mu government sofa amawulire nga bwe tugafuna mwebale nnyo mwebale ddala yenza omukugu akati katweyongereyo nga tulaba katugendeko mu basawo batubuulire omuntu amala ennaku mmeka nga talya n'afa kubanga omukyala atugambye mukyala wa Dr. Kizza Besigye agenda nti ennaku 5 nga talya ne twagala twetegereze muntu amala ennaku mmeka how long does it take to die if you don't eat singa tolya kikutwalira ennaku mmeka okufa kakati abakugu bagamba nti omuntu asobola okumala wiiki 3 nga talidde nga mulamu wiiki 3 nga talidde nga mulamu nga talidde ki mmere naye zibeera ennaku 3 ku 5 singa aba asazewo n'obutanywa mazzi ennaku ziba 3 ku 5 aba afudde abanoonyereza bwe batyo bagenda maaso n'okulabika nti bagamba nti kisobola okutwala wiiki 3 without food singa obeera onywa ku tuzzi wiiki 3 zisobola okuwera naye ate singa byombi obivaako ennaku 3 ku 5 obeera mufu tosobola kusukka nnaku 4 oba 5 nga tonywa mazzi tolya n'osigala ng'oli mulamu ekirala kye tutannaba kutegeera Dr. Besigye ali ku hunger strike fuulu oba haafu bwe ngamba fuulu kitegeeza nti byonna ng'abivaako naye kiyinza okuba nga anywa talya anywa bunywi kitegeeza nti bw'oba ogenze n'okunoonyereza okwaba kafulu bagamba nti kitwala ennaku nga 21 wiiki 3 but again nti kisinziira ne ku muntu singa omubiri gutuuka ekiseera nga tegulina mazzi gamala ensigo etuuka n'eshatinga down nga kivudde ku dehydration ensigo eshatinga down yo n'ebivaako but again era nti kisinziira ne mu climate omuntu mwali omuntu bw'abeera awantu wabeera wawangalira nga talya nga wookya nnyo ennaku ziyinza obutawera ennaku ezo zetukubulidde ziyinza obutawera singa wabeera ali wabeera wookya nnyo omubiri nga gusobola okuggwamu amazzi mu bwangu naye ba researchers era bagamba nti the time scale for survival in the absence of food remains questionable okitegedde tiwaliwo kyankomeredde kiraga nti ennaku zibeera
21 kubanga waliwo abasobola okusurvivinga ate waliwo abatasobola kulabika nti obaoliawo batuukayo. Kati kamajjukize Mahatma Gandhi yagenda ku hunger strike mu mwaka gwa 1940 mu ggwanga lya India. Gandhi ono yamala ennaku 21 yali ng'anywayo okunywa okutonotono. Yamala ennaku 21. Kituufu yakogga n'akomayo naye yasurvivinga. Mahatma Gandhi omuyindi yakola hunger strike okumala emirundi 14. Okitegeera? Kakati kitegeeza nti omuntu asobola okusurvivinga ne bakiteeka nnyo ku wiiki 3. Dr. Besigye ennaku ziri 5 zokka obaoliawo ziyakagenda maaso n'okuleka nti amala mu hunger strike eno nga we tugenda maaso n'okuleka nti tubiraba. Ekikulu mu byonna bannasayansi oba ba researchers kye basinga okusimbako essira bagamba nti bw'obanga osazeewo okuzira emmere n'okuzira amazzi byonna n'obivaako ennaku tosukka 5 ng'oli mulamu. Bw'osalawo okuzira emmere naye n'osigala ng'onywa ennaku 21 osobola okuzimala ku wiiki 3 n'omala n'ofa. Okitegedde? Ataddeko Pale FM ekulera omuntu wa bulijjo. Ensonga za retired Colonel Dr. Kizza Besigye ozitegedde bulungi nnyo mu ssaawa eno esoose era ebisigadde tunaba tubikuwa. Tugenda okujja mu ssaawa yaffe atulirize ey'okubiri tulabe ensonga za Russia ne America baatuusedde Saudi enteeseganya zeeka zitandise. Si Trump si Putin naye ng'enteeseganya olwedde zitandise. Ukraine eyomba okukamala tebagirabyewo. Katukomewo. Weefunire StarTimes Solar olw'ossa bukulu n'ekirabo ekijjudde ekitangaala.